ensangi zino basebo ne bannyabo waliwo abeesomye mu bugendere busimu butamanya okusaanyaawo Buganda, okusaanyaawo Namulondo, okusaanyaawo obwakabaka. Abamu oluusi beefuula bannaffe, naye yeefuula munne asooka kwogera n'aga kabaka awangale, naye nga byakoze byonna bikola ki? Bisaanyaawo kabaka. Nze ngakkiriza mu ddiini ya Kristo ne nzijukira Yuda yakozanga ne Yesu muki? Mu sowaani yeki? Yemu. Waliwo n'omuyimbi wano yeddira mutima ng'ono ndowooza mukoddomi wange Mayanja yayimba oluyimba nti Bayuda tukola ki? Bannange mubeere n'eriisa ki? Ejjogi. Mubeere n'eriisa ejjogi, mutakutenga ensonga, mumanye obutuufu bwa nyono kyayogera. Nze bwe nteekamu omutwe ogwange ne nteekamu amagezi gange, ddala kino kigatta. Kambawo ekyokulabirako. Bw'oba oyagala okumanya ebifa wano e Ssentema, obibuuza mu kwenda. Oba oyagala okumanya ebifa e Ssentema wano e Busiro, oyinza okubibuuza mu kwenda. Oli bw'akusanga eby'e Ssentema obibuuza mu kwenda, agamba bakutwaleko e Butabika. Obanga obibuuza Pookino, nawe obibuuzizza Kaggo. Eby'e Ssentema obibuuza ani? Era Ssebwana aba taliiwo, ogamba nti aka ŋŋende ewa Mmyoka Wakiso, oba ŋŋende ewa Mutuba ebiri Kakiri, kubanga yamanye ebyawa ebyawano. Naye ennaku zino waliwo abatulowoozesa nti abatambula ne kabaka, abaana b'eŋŋoma, baganda ba kabaka, abataka, Katikkiro, baminisita, tetumanyi bikwata ku kabaka, kyate waliwo ababeera ewala bebamanyi ebikwata ennyo ku ki? Ekyennyamiza abamu ne tukkiriza. Abamu ne bakola ki? Sebe mukadde wange Sheikh, simanyi eyo omutambuza kukkiriza, naye mu kukkiriza okw'Abakatoliki mulimu ebitone ebya Mwoyo Mutuukirivu 7. Naye waliwo ebisatu omuntu aba tabyefumiitiriza, ayinza okulowooza nti kyekimu naye nga byanjawulo. Amagezi okumanya n'okutegeera. Amagezi kitone, okumanya kutegeera, okumanya kitone n'okutegeera. Naye abantu abamu tebaagala kumanya. Twalonda omulama mutuufu mu kiseera ekituufu, nsaba twongere okukikubira mu ngalo. Ekyokusaalibwa tujaguza mu kaseera akazibu ng'ekitongole kyaffe ekya NEMA ngambe nti kikoze ebyakasobeza. Manyi bw'okola ekintu ekituufu mu budde obukyamu, oba okoze ebyaki? Ebyakasobeza. Abantu bajja ne bazimba ng'otunula, ne bakola bino byonna ng'okola ki? Ng'otunula, ne bagundiira. Ekiseera ne kituuka nga n'ettaka liwambye, n'ojja n'osaanyaawo. Ate bw'otuuka okusaanyaawo n'olondamu n'ogamba nti kawuki kamusaanyeewo ndekewo kisiriiza, kankose obukambwe obususse. Ky'oba okoze oluusi kibeera nga si kiki? Mbadde ndaba Bwanika ono, sonyiwa ssebo okuyita Bwanika ng'oli mukoddomi wange, ne Medadi ono. Bwanika yampa Medadi ne mmuwa. Badde n'abalala bonna abakulembeze wano ebbanga ddene nga balwanagana n'abasaanyaawo entobazi. Naye nga bano bwe bajja bakwata ba Bwanika, bakwata ba Medadi. Olumu amasasi gaavuga wali ekyengeraali, nga naye bazze kukwata abataakiriza obuki? Obutonde bw'ensi. Kati neebuuza, abajja okukwata abaali bataakiriza buleme kusaanawo, ate lwaki bamu abajja okusaanyaawo ebyo byakola ki? Ebize biteekebwawo. Enkola eyo tulowooza nti enkola eyo si ntuufu. Sigamba nti no nti ekyokukolera mu ntobazi, ekyokusaanyaawo ebibira nti kituufu, naye enkola eyo tusooke kutaasa, oba tulinde abantu bamale okusaanyaawo, bayiwemu amayinja, bayiwewo ebitaka, bakole ki? Tujje nga twekangabiriza. Okutaakiriza n'okwekangabiriza ndooza bintu bibiri byaki? Byanjawulo. Sigamba nti n'abantu tusaanyeewo obutonde, njagala muntegeere bulungi. Naye tukubiriza ebitongole byaffe bikolenga ebintu ebituufu mu kiseera ekiki? Ne mu nkola entuufu. Ate ne mu bwenkanya, obwenkanya bukole ki? Bulabike. Nammwe mwennyini ng'abantu tubasaba tuleme kukoma bukuumi kukuza lunaku luno,
naye vaayo beere musaale mu kukuuma obutonde bw'ensi, mu kubutaakiriza. Tutandikire ku biri mu busobozi bwaffe. Abaffe gw'omu kubasuulasuula obucupa n'obuveera ne kasasira omulala. Abaffe gw'omu kubasaanyaawo ebibira. Abaffe gw'omu kubatandise okusima omusenyu mu nnyanja. Wobeera wo wayonjo ebicupacupa obisuulanga bw'oyagala. Otendese emiti emito gino obukulu bw'okukuuma obutonde bw'ensi. Mbasaba bannange ebyo tukola ki? Tubisobola, twetandikireko nga bwe tulina, kubanga bano abajja mu ngeri efaanana bwetyo bayinza obutatuyamba nnyo. Oba ogenda essingawo ekisamula waliwo ekibira, oba ekyali ekibira bakiyita Mpanga. Nayitangawo nga tekuli kapande, naye wetawo ekiseera kisaayibwa kiggwawo nsanga kapande Mpanga Forest Reserve, nga naye musigaddemu nga mulimu mboga tebasimbyemu. Naye ate nga bw'otambula nga waliwo ewali akayumba ka ofiisi ya NFA, era ewaffe eyo ffe abalina omukisa okubeera mu kyalo, bw'otambula bw'osanga kapande ka forest kabeerako Forest Revenue Collection Point. Naluyima bw'asimba ekibira kye ebusujju, njogera busujju kwe busujju nkakasa amanyiiyo, n'agenda n'asala emiti gye egya kalitunsi nga bo balinda ki? Ssente. Mpozza okusooka okugenda okutaakiriza ebibira ebirala. Waliwo n'abasala emiti gino naku zino sebo gavana mwafuna n'ekigambo okukulaakulanya ebibira. Nze nandowooza nti okukulaakulanya ebibira kyandibadde nti bwe kibeera kya miti gya ntaseesa oyongera ntaseesa na mivule. Naye enkulaakulanya y'ebibira basalawo ekibira ne bateekawo kalitunsi nti olwo bakulaakulanyiza ekibira. Nze ndowooza ebyo twandisookeddeko ne tugamba twonoonye ekimala ennaafu is enough. Ne tugamba tetugenda kwongera kukola ki? Kwonoona. Awasoboka tuzzeewo. Awasoboka tuzzeewo ne tulekeraawo okwonoona. Obuveera tubulwanyise. Bw'oba otambula mu nnyonyi ng'oyingira Lwanda, n'ab'ennyonyi bakuteerako akapande ne bane tutuuse ku Kigali Airport n'amaloboozi ti mu nsi eno tebakkirizaamu biveeraveera na bicupacupa. Bw'oba atambule n'ebiveeraveera n'ebicupacupa bireke mu nnyonyi tunaabisuula gye babyetaaga. Ezimu ku nnyonyi no zentera okuyitamu nga mpitidde Rwanda n'empitako awo. Bw'eva e Rwanda egwa Uganda naye mbangu e Uganda tebakyogera. Simanyi saagala gamba nti babisuula Uganda bali baalese mu nnyonyi. Naye tuba tukkirira e Uganda tetukola ki? Kizibu nnyo okutandikira kulwanyisa obuveera n'ebintu tebifaanana bwe bityo. Awo nno mbasaba tukole ekisaana. Tukubiriza gavumenti bulijjo okukolanga ebintu ebisaana mu biseera ebituufu. Ebitongole byayo bikole omulimu mu ngeri etegeerekeka. Njagala okwebaza enteekateeka ezikolebwa okuzimba n'okumaliriza olusiisira lwa Ssekabaka Kimera. Kikulu nnyo, kijja kuyamba n'okwongera okulinnyisa ebyobulambuzi. Ebyobulambuzi birimu ensimbi nnyingi nnyo mu nsi yonna.